Hello? Ranger? Regarde ça. Déjà pour moi, c'est mieux. Buza wasimbi mukazi ekatoki. Nekatoki. Kati otuuka weyo. Nalabanga waliwo wali ekizimbe Mbadde njagala kuba nate muntu kubanga zitumazeeko emirembe. omulagirira ali mu paaka. Kati wano tugenda kukola kyetukola okutabula emmere yonna. Entabula y'emu, birungo bye byawukana oba entabula, kuba ebirungo bisigala bye bimu, naye ekisinze okutulema kwe kwawula emmere entuufu n'enki n'enfu. Eno gye tuyita empumbu. Edda jjajjange yagambanga nti okulinaana omukodo oliraana omuti ne gukukasukako empumbu. This is the sawdust. Kati ono ye maize brand. Bw'omukwatamu bw'oti n'ota bw'oti, kiki ky'olaba?
nga yeekutte bw'ati noota bw'oti yeeta si bwe kiri kati tumugatte muno mu mpumbu omanye by'ogenda okuliisa enkoko zo babitabula batya era naawe kiki ky'osobola okutegeera ng'emmere eno bagitaddemu empumbu kati singa omusanga bw'otyo osobola omutegeera nti alimu empumbu oba nedda kati kye bakola gwe bw'ova eno nti ogenze kugula maize brand mukwatemu bw'oti bw'ota bw'oti kiki ky'ozuula oli eyasoose twamukuttemu ng'akola ki ng'ayiika woogenda wonna nga tonnasasula brand sooka omukwatemu ote bw'asigala ng'ali in this format that's fake weeyongereyo kati kano ke tuyita akalungo concentrate tugenda kutabulamu ono ye sunflower naye tutabulemu bino bikola ebintu bibiri bye bayita ebinazi tulina kotoni wa bika bisatu waliwo kotoni owa Uganda waliwo kotoni owa Tanzania waliwo kotoni owa Kenya kotoni asinga obulungi ewa Tanzania best cotton TZ why taliimu fiber kati bw'olaba nga tobitegedde kozesa ebinazi bino tebannabicupula naye gattamu wanje ezo ensigo zaako kati wano tulina calcium wa mbiti bisatu tulina calcium ow'obuweke bwati bwafaanana calcium ono yaleetera enkoko okuguma amagumba n'ebisolo byennyini calcium ono yaleetera enkoko okubiika amagi ng'ekisosonkole kigumu kati naye ne tugattamu kati tulina calcium omulala gwe tuyita owa pawuda yoono omulaba bw'ati nali wa pawuda gwe tuyita lime stock feed naye nga lime ono bokuba magumba bones kati byonna bwe tumala okubitabula kwantite y'ebirungo yeeyawula mu ntabula y'emmere obungi bw'ebirungo bwe busalawo kika kya mmere kika ki ky'otabula bwe buba bukoko buto gye tuyita eya chick and duck concentrate ono aba mungi tulina concentrate asinga agira mu kilo 5 kati kilo 5 bw'oba otabula nkoko mmere ya bukoko buto zirina kutabula ekiro 15 5 zitabula 15 ey'obuto okuva ku lunaku lumu paka ku myezi emeka kati bwe ziba nga ziri mu myezi 2 paka we zituukira okubiikira ekilo 5 zitabula kilo 2
bwe zibanga zatandika okubiika ekiro 5 zitabula kiro 2.5 ku 3 depending on what concentrate are you using. Akyasinze kuba mubi ye Kafika olw'ensonga batandika omukyupula. 2 mulimu abatandise okukyupula Hendrix oyo naye mumugenderere nga mumugula. Gwensinga okwekakasa gwe batannakyupula kati ono Jubairi gw'osanga ng'alimu olubulawuni luno lungi oyo aba wa nkoko nkulu. Bw'osanga ku kipapula nga kuliko JBC. B stands for broilers. Ze nkoko okuva nga ya lunaku lumu paka lwe zitandika okubiika. L stands for layers. It is J Jubairi, B broiler, C concentrate. If it is nga zatandika okubiika tuteekamu JLC. L stands for layers. Kati ono yoyo w'obukoko obuto yaba wa yero. Ekikwewunyisa nti concentrate ono bye bijanjaalo biri bimukuna ne Semuye bye basiika ne bateekamu chemicals zaabwe ne bamala ne bamukuguza. Tutambula ffenna bagattamu kye tuyita chemicals ne food color. Abamu bakozesa soya naye nga musiikeko era bw'owunyamu bw'oti ky'owulira si soya naye owulira concentrate oli owa Jack beans oba lab. Kati kinnuma omuntu bw'agula concentrate ono naye ng'osobola okusimba ebijanjaalo ebyo ne bikola nga concentrate yo for the rest of your life. Mwebiri mu nju omwo. Now ekipapula kino abasinga tutera obbiraba naye nga muno ingredients eziri muno esookerwako y'enjaga. Enjaga ekola nnyo mu appetite. Ekyokubiri bye bibajjo bya jambula okusobola okukwatako okwo ku coccidiosis ono. Then kati ebijanjaalo bye bino enjawulo gye tuyina nti ono ye Semuye, ono ye Mukuna. Naye abantu bibabuzaabuza n'akugamba nina Mukuna naye ng'agamba bino, n'akugamba nina Semuye naye ng'agamba bino. Kati ono yese katabirabangako naye nga ne gyawangaalira gyebiri. Bino biranda bulanzi, bino tebiranda. Ebijanjaalo bino bikola ebintu bisatu. Bikola ebintu bisatu. Ekisooka mmere y'abantu, ebisolo n'enkoko bino kabibe bino. Ekyokubiri ddagala. Eyo tetumalaako mirembe. Ekyokusatu bigimusa mu nnimiro. Ekibiyisa ebijanjaalo by'abasezi nti weewo kisimba kibala ne kigimusaawo neiba n'alabanga gwe waloga